omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebiwerako, era we tutuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omu Sahara nga zoolekedde eggwanga lyaffe, ekireeseewo obudde okubeera obw'omukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale, olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okukeera okwaka. Olw'eggulo tusuubirayo olunywankoko mu bitundu ebyo eby'Emubende awamu n'amasekkati g'eggwanga lyaffe, olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale nga mugasse n'ekibuga Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 29, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu Nairobi, Kigali ne Dubai tusuubira akasana okwememula, so nga ate yo mu New Delhi tusuubirayo kalenge nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 19. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Nze Lubega Michael.